Obulamu bwo bukuume. N'ekirala okutandika n'essaawa 7 bbaala zonna abalina amabaala. ASP Emmanuel Bagenda nga yabadde adumira poliisi ey'Entaawo mu munisipali y'e Mukono yakubiddwa amasasi mu kiro ekikeeseza olwaleero bw'abadde agoba ababbi. Nga osituvaamu tumbula katikati. Abeerabiddeko mbagamba wabaddewo obunyazi mu bitundu bya Mukono ekyawaliriza ab'ebyokwerinda okutaayiza amakubo era akaseera kayiseewo katono abanyazi ne batuuka. Kati omusirikale ono ne munne Constable Jackson Kiyingi bwe babadde bayimiriza abanyazi bano ababadde ku pikipiki ekyazzeeko kwabadde kubasasira masasi. Kigambibwa babadde ssaawa nga 5 nga zakawera 5 wakati awo ku 4 ne 5 wakubiddwa amasasi kubanga mbadde nakayitawo awo mwezi essaawa wano nga nzireka. Ababbi ne bategeera nti kati bano balina emmundu, so kyebagezaako okukola kugezaako okusurrenderinga babeerenga baparkinga. But then omu n'abanga agiparkinga kati osi nalowooza nti no, you know what, they are surrendering. Mu kwagala okubeera nga ab'amagezi nnyo abakujjukujju n'asimbula pikipiki n'etomera eya poliisi yadde kuna plate mpya yali ya UMA n'egwa bwetu wansi. Then omu n'ayoola emmundu kuwa Osimu nnyini n'amuyoolako emmundu kubanga Osimu yadde agikutte bw'ati mu mukono. Mu kwagala ogira shots were fired. Osi n'agezaako okudduka ng'ategedde nti bamuwambyeko emmundu ye. Kati omu n'avuga bodaboda n'amutuusaako side za edduuka eya Mama Miria, ba Mama Miria fenna tumumanyi kubanga Osi gye yaddukidde. Naye mu kusooka mu kwagala osooka okuba eyabadde assistant wa Osi yabadde muvaako emabega tiyamukubye bulungi, yamukubye essasi ne ligirazinga ku nsingo. Ababadde abasinga okukola obulungi amaze akabanga katono ku Ntaawo ate akoze bulungi. Abadde yakuliyetingawo Oluganda n'abantu b'Entaawo ng'aweereza bulungi emirimu gye. Ababbi nga Ntaawo amazima tebakyaliko abamazeeko. Omusirikale Kiyingi abadduukirize gwe basoose okulaba ne bamuddusa mu ddwaliro ng'ono ye yategeezezza nga bw'abadde ne mukama we abatuuze kwe kudda okutandika omuyiggo. Bamusanze mu mufulejje ng'agalamye mu kitaba ky'omusaayi kyokka ng'eyiye yavunikiddwa dda. Teyalonzeza olwavudde ku pikipiki n'akubirawo ono Kiyingi abadde n'emmundu. Ono n'agweri kati Osi mu kiseera ekyo naye n'agezaako okwagala okukozesa obukugu okulaba nti asobola okwavula ku bantu lina ekkuba erikolebwa pulogulaamu ya Greater Kampala, asobole okwavulira mifulejje egyo agezeeko ogwa kava mu bino ebigoma. Bali batyo bamuwondedde nga n'atera okutuuka ku kigoma ne bamubirawo amasasi agaamutiddewo. Poliisi ekola okunoonyereza yatandikiddewo ogwayo era omulambo gw'abagenda ne gutwalibwa okwekebejjebwa. Mubadduukirize mwe mubadde omyuka RDC w'e Mukono ategeezezza ng'emmundu abasirikale ze babadde nazo bwe zaatwaliddwa. Ababbi baavudde eri tabamanyi, babadde 2 ne munne ne babakuba amasasi. Kyokka ye yafiiriddewo era n'ebyokulwanyisa byabadde nabyo pisto n'emmundu nabyo ne bakola ki ne babitwala. Ye Speaker w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono Betty Hope Nakasi agamba kyekiseera abateekerateekera ekibuga okulaba nga bateeka kamera n'amataala ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Mukono. Singa tubadde ne kamera ku kkubo lino eno twandibadde tusobola okutracinga obuttemu buno, twandibadde tusobola okutracinga yadde pikipiki ne tugitracinga. Naye kati omuntu afudde tetulina we tugenda kukola ki kumutracinga. Nja kusaba abanafu aba pulojekiti eno bwe baali batwanjulira ensonga kwaliko n'ebitaala ku makubo, nandisabye nti ekyo nakyo kyandibadde kimu ku musingi ku bintu ebyandisookeddwako nabyo kukolebwa. Poliisi etegeezezza nga bw'etandise okunoonyereza ku ttemu lino. Naye tulikola buli kimu ekisoboka okulaba nti abazigwa abo tubafuna.